You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza Obuganda nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwali mu kujjanjaba mu kiseera kino ebweru w'eggwanga nga n'olw'ensonga eyo ensi terina kutya. Katikkiro ategeezezza nti ensonga ezaatwala Kabaka kwe kufuna obujjanjabi ng'ali kumpi n'abasawo. Kale nga bw'anaaba ajjanjabiddwa abasawo ne bakakasa nti nno asobola okudda kuno waakudda. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanidde akomewo. Bino byonna okubaawo nga emitimbagano n'amaloboozi agava mu nsonda ezimu gatandise okuyitingana nga bonna gabuuza wa Kabaka gye yadda. Katikkiro Mayiga ategeezezza nti n'emitimbagano si mibi wabula abantu batandise okugikozesa bubi okuyisizaako ebyabwe ebitajjansa. Omutimbagano guyinza okukuganyula oba guyinza okukunnyika. Gw'olina okusalawo. Gw'osalawo. Kati abantu bangi bayimiriddewo ku mutimbagano batunda ebintu, abamu basomeddeko emisomo, bakola ebintu bingi, bayize ebintu bingi ebiri mu nsi. Abalala bali ku byabuwemu. Oba kuvuma, oba kukola kutya, mwalaba omuvubuka oyo yali avvoola Ssaabasajja Kabaka. Mu mbeera y'emu mu lukiiko lwa Buganda olutudde olwaleero ku Bulange Mmengo, Katikkiro ayogedde ne ku misolo egyekanamye mu ggwanga naddala eri abasuubuzi. N'ategeeza nga gavumenti bw'erina okutunula mu misolo gy'abasuubuzi okuggyawo n'okukakkanya embeera. Era URA erimu n'abakozi abatamanyi bulungi bye bakola. Bwe kiri nga tebalina bukugu. Lwaki balonda abatalina bukugu? Kati ekivaamu ezo zenkaayana ezitaggwa ate omusolo we gutawebwa ffenna tukosebwa. Na bino bye tugamba binaakolebwa bitya ng'omusolo teguweebwa. Awo nno abasuubuzi mbakubiriza baleme kuggwamu ssuubi kubanga bwe baggala amaduuka nze natya. Oba tubadde n'obuzibu ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa ate olwe banaggalawo amaduuka. Ow'omubuga ategeezezza nti ne bannabyabufuzi abwasiba kati kumpi emyaka 3 ky'ekiseera bayimbulwe kubanga ebyokuwozesebwa kwabwe biri mu matankane. Omutimbagano abavubuka mugweyambise bulungi. Ndowooza muntegedde. Naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Abamu bamaze emyaka 3. Abalala bagisusseeko batugamba nti babalanga butujju. Obujulizi obubaluma ku butujju babuleete. Nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi. Atonda ayobezwa.